unakuwa zikumanya mugala ngetoba tulina emibongo agenda kuba ayimbira abaganda omwagala ayinza okuba maamawo ayinza okuba sisitawo omuntu yenna akoze ekintu ekyenjawulo laavu mutwetebe nga bakola laavu amunyigenyige enaku z'okuzikumanya Nito Mosi okuba basajja bezikiriza nti fenna tumanyi amanyi okuyimba live atamanyi nyimba z'omukwano sigera kwogera bingi nsaba sponsor mweyongereko support mulabigana munnaffe because Nito Mosi wabeera wakali kibakitegeera tinasulafe ejja kwenda maaso kubanga tuna minsi yaffe mbayita nnaku z'okuzikumanya tusapotire Nito Mosi kubanga emikozi y'omukwano yebola mu Uganda yetagalafu umutidara kubashaka kujisanzanya neza Nanotanga kati sura naye balamusizaako mwenna bannange limusanifu nnyo kubanga 14 February Hotel Africana nange tugenda yimba live mukulokotozi tubakuba akayimba kafaaka kakabyako omukwano omutyena aliyo oli mulawo laavu tekoma ku basajja bamaama n'abaana bammwe bazadde n'abaana bonna mujje bannange nitugwesa kwanaliza mikisa ndowooza mumwewuliriddeko kyova nabagambye nti kukwano tulinako ki bayimbi so ono gwenzizaako yakamala okuba the successful show ezimu ezisinze mu 2023 hotel Serena Hotel mu Kampala yali y'amaanyi abaaliyo bakitendako era bakyakikkiriza nti baasima okukola show z'alaavu mu mwaka oguwedde tukwaniriza okuze ku bantu bano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sound tower mbaniriza nnyo okubeerawo mu press conference ya muganda waffe Little Boss. Kyenjagala okusooka okwebaza njagala okwebaza bannayuganda ne bannamawulire mwenna abatukkiririzaamu n'abatatukkiririzaamu mwenna tusaba mutukkirizeemu. Nze ngenda kulandagamu okuti nesimba omwaka oguwedde bwe nateekayo konsati yange abasinga obungi basooka ne boogera ebigambo ebiringa enkuba oyo kiki kyakoze oyo kiki kyatajja kusobola naye mu byonna omuntu kasobera nga bwekkiririzaamu ng'omanyi kiki ky'oli okiteekayo budesi bisigadde bino birigeraani Katonda. Muganda wange Little Boss bwe yateekayo konsati nz'omu ku baasinga okubeera omusanyufu nali ngenda kukola konsati endala mu Valentine but bwe nalengera nga ataddeyo posita eyange n'ekikansole kubanga njagala abantu abamanyi kye bakola abantu okwongera obudde bongere n'okubasapootinga nga Little Boss. Nze omuntu babadde ekyokulabirako nti abantu babeerawo nga bakuyisaamu amaaso naye nga ati abantu abakwagala gye bali bangi. Ku show yange naleeta abantu nga bana abaali surprise naleeta jamaa n'ayimba naye ng'abantu baagala ennyimba ze bazimba kigambo ku kigambo. Era ne mbagamba nti guno mwaka era jamaa bajja kukola show. Kati ndi musanyufu nnyo nti Little Boss n'agenda kukola concert ennaku z'omwezi 14. So abantu abaagala music owaddala tubakoowola ng'ennaku z'omwezi 14 naye ababuuzeeko era naye abeeko ebigambo byakusinga n'okwongera okukonga abantu 14. Little Boss. I'm Chance, and I want to use this opportunity to attend the press conference. Young party, young Yimbi, young Yimbi. John Chidan. Little Boss is a singer, is a musician. So, Little Boss, Sasso Kamula, and Sasso Kamula. One producer, Dan JJ. Actually, playing on John. Face Ivana was seen. Work of Kakalia, Karika for trumpet, make a
kati n'atandika mu kuyiba. Era mwegendeze nnyo abantu nga bano baasizi abasookera mu byuma ate ne bagenda ku maloboozi. Bwe batuuka mu maloboozi balabisa abantu bangi. So ne mumanya ne ntandika omwenkaleginga naye kati mu abantu ababadde balumwa ennyo ne mugenda mulonkiza abantu babaleekaanira kuleekaanyi. Expect music from Little Boss. Tuyinza okuba nga tetuliko bayimbi bangi wano, but buli omu mulayini ayina bali presentinga. Bw'oba olabye muganda wange Kizembeki ogenda kulaba nga abawala bamanyi okuyimba bangi bagenda kubaawo bangi. Believe me or not. Mulaba Aziza's young. Mwaba mishinze bajjama n'afaanako bwe bati. Kati mulaba Eddy Yawe. Tekyetaagisa Moses Matokutuula wano bamaze okusiba omuntu omulala bajja kubaawo nga I promise you. So expect good music and I cannot wait. Tumanyako tuyimbira musajja n'enganda z'amukata. Naffe abayimbi oluusi tubaako awakali baabwe ne tuleka abo bayimba. Naye amazima gakata mukulu ogenda mu show z'abantu n'otunya penikiya. Nga mulimu black singing, ebireekana buleekaanyi, n'ayimba aleekana buleekaanyi. Naye as a person who has contributed to the music of Uganda, era njagala kukozesa press conference n'okwadvisinga abantu bakati ffe wowe tusanzeewo Moses Matovu baani tuyiningawo ne tubeerawo Little Boss baba we bali sino okukola generation zigenda okuddako ekintu kinagenda bwekijja kuba kifu nnyo lwakuba nti abantu abayimba obulungi ekisudde luvanyuma nti baba proud tubafulumya. So it's upon you the media okuba nga abasajja bano manange mwendi okuba nga tubawa music on a constant kind of pace. Kuba mumanyi okututokeera naye tuyinza okulusipebaka nnyo ne tuletala abatamanyi ne twalina space. But kuno omwaka ngenda kutransition mu okuddewo shows naffe tupromisinga some distant time. Twagala bingi ne tusoma perfections naye tujja kubanga tujja n'ensaidi gyemba endala ewa mwami omugenzi sentamu eyo naye bakwano bana ate nga bayimbi bapromisinga okuba nga bonna gye bali from top to bottom. Nakali kakakisa kakuba akayimba nako abadde katunuulira gwe abadde kakopakopa ebintu bingi nnyo katusanyusa okuba nabo abakopa n'abadaza okuba bingi. Mukama yeebase. Vanessa vamudachimbira mubhegi kusoko tuimwe wakaenda kwaenda nemiproposal kwati Wenalotanga kati sura naye nanango mwana sura naye tete muchikuba nyenga nedachike wababadde amanya kitiba sofi nonga byonna byonna babyogedde abayimbi abapangazizi Little Boss bafulumya negoza nange engombo naye nga baswiti bwe mumala okwegabira ebimuli bwe mumala okweraga amapenzi badde nsaba enguudo zonna tuziteke ku Hotel Africana abanenzigenzitekkominanya tweraga amapenzi ama mulabe kuliwolo yena atudde wano sisuubira nti eri agenda okulumya otwegwatako ekisajja nga kijja kibasese ogamba mujje na mutambaala mujje munyumibwe wenako batofunye sente zatulwageterekayo Africa bambi mujje tuwagira akanagala yakekepanga tekafulumyafulumya nyo enyimba naye buli wafulumyafulumya pre bambi tugegayiride mujje tubesize nnyo okubanga nemuze gyendi Rebecca Jingo mutajja ku bbali kati nekutte n'ono naliwotyoze mpeki jangu tubalate naye mumavoka nsingako kituufu amavoko go tugaleke beki jangu twelage makeup jangu twelage enyambala jangu twelage amazina nze competition njije kwoli gitadde wano bwe wati mujje tubalage kyokka kyekusuubira akumazeewo wenna omugwereddemu naye mmanyi webagerawo samugombya wano good afternoon everyone. Oh yeah, Valentine. Ndi musanyufu okuba wano tusemuleti nga bwe
Kachiro, of course, Kominanya, Mbu Valentine, Little Boss. Mukulu wange Little Boss, again. Ninyo jatu koli juice, asikwe lito. Nga Kominanya tugenda kubeera Port Africana, so tubeereyo mulungi, tumuwagire. Little Boss mumanyi, atandika oyimba, ayimba ebyadala. Kitegeera. So Little Boss Adizza Sioni Eddy Yawe abo batandika oyimba sibye ebiri Chosen Becky ono yabivaako byadda mu juice so tumuwagire nina kusomesa 14 Valentines tugenda kubaawo mulungi tujje n'abaagalana Paul tuyagale siwe kiridde alhamdulillah mukwano litagala libula buli lwadde mutima era baby omala sibitulira nenalatanga awaliwo okuluma omutwe wekuli banageza kisenyo okuwalaba nja kusooka okusanyukira bannamawulire bonna abawulidde call nemujja nemukuŋŋaana bwe muti bulungi badde sibalabagako nga muli bangi bwe muti omukama abambeera omukisa esanyuki wangi batono bangi bameme bali kundagala abweyo omukama abambeera omukisa manya n'eddoboozi bafita Little Boss muntegeera bulungi mu kuyimba omukwano kati omukwano nagukuŋŋaanyiza ku Valentine tugenda kugunyumirwa oli mulaavu oba toli mulaavu olina gw'otunuulira olina gw'onoonya jangu olunaku olwo kigenda kubeera kyanjawulo nja kwebaza baganda bange betuli nabo wano okuva ku left DJ Jacob tubadde naye kuva nga ntandika abasinga mukimanyi Jacob ambeereddewo naddala biseera bwe bansibira lwakuba wankuba olwali Jacob ntambudde n'abantu bangi nnyo abasinga tebasobodde kubeerawo kubanga twakedde mukulu wange Baba Yawe nga wabadde abanyonyola yannoonyako nga wenda akayimba kange akaasookera ddala nalinako mukwano nange nkwawula nga yebuuza n'omwana yavuddewa so ne tukwatagana era Yawe yemuyimbi gwe mmanyi anyimbidde kuva lwe natandika ku konsati zange ezaasookera ddala ng'ajja mukubira kasimu yabadde ntuŋŋamu akomyewo saa 12 ez'okumakya naye amekinze sure nti abeerawo ekyo kye bayitalaabo. God bless you my brother. Mukulu wange Aziza Zion. Azizi tubadde nga tubeera ku TikTok live okwo nga abuulira abantu era tulina okukolera laffe private tulina oyitinga studio nga tunabagenda mu concert. Azizi ono y'omu ku bayimbi benyo bagamba nti nawuliriza nnyo music we era music we yali inspiring nange okuyimba kati nze nennegeya ku R&B oyo bagamba music we yatambula empola music atambula empola eŋŋamba nedda nzija kumuyimba era abantu nebakola ki nebamwagala so is a big inspiration as well nandise nnyo muganda nge bali kujja omuntu eyerekereza byonna byabadde alina nate nakubeerawo si kyangu neyaziza nnyo obudde Becky